naye Bobi Wine bannange yo Uganda yakufunanga kirabo. So amacha g'olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaziddwa ku mikutu gya NTV Uganda era nga bamukyaliddeko wali mu maka ge. Interview eno gyebadde program ebadde emanyiddwa nga ebigambo tebitta. Naye Bobi Wine osobola okumubuuza ekibuuzo ne kikkalira ku mumwa. Anwani Katamba alina ebintu byamubuuzizza saako n'ebyo ebikwata ku ye ng'omuntu, wabula enziramu gy'abimuzzeemu n'abimubuuzizza kimuweddeko. Bobi Wine abuuziddwa ebintu bingi, emboozi eno njirina era ngenda kugikuwa, naye nga sinagikuwa. Ebimu ku ebyo byabuuziddwa, Bobi Wine abuuziddwa nti tulaba abopposition abasinga abakozesebwa nga gavumenti ebawa ssente ne bava ku cause gye muliko oba ne bava ku lugendo lwe muliko olw'okununula eggwanga ate ne beegatta ku Museveni. Omulinga bo Bampuuga, Babedi Bwanika n'abalala Bobi Wine aboogeddeko mu mboozi eno. Anwani Katamba takomye ku ekyo, amugambye nti Bobi Wine tulaba nti opposition abantu abasinga bafunayo ssente, Museveni alina abantu bamenyayo abafunayo ssente, naye ate tulaba nti ugwe kigambibwa nti gwe okozesa opposition okwegaggawaza, nti Bobi Wine akozesa opposition oba NUP okwegaggawaza. Bobi Wine amuzeemu n'amugamba nti ssebo, nze najja mu byobufuzi nga ndi yala, eggoloza nali yala, oba nyongedde kwavuwala bwavuwazi. Kansooke nkuwa emboozi eno eya Bobi Wine nga ataanya ebimu ku ebyo ebimubuuziddwa. Oyo n'ennyanukula gy'ayanukuddemu Anwani Katamba wali ku NTV. Wabula video eno gimpere like esobola okuba nti ate information otambula ddala ku speed eya waggulu. Ate osubscribinge. Bobi Wine wuuyo. Mu bigambo byo owulikika nga okkiriza nti mu ludda oluvuganya mulimu bannabyabufuzi abakozesebwa ate omuntu gwe muvuganya. Yes. Kinzizayo ku kiri kye wayimbako nti opposition abantu gye basuubire bayambe naye bakolamu musimbi. Ate nga naawe kye kimu kye bali mu kukuteekako nti oli mu kwegaggawaliza mu struggle. Ate ntya kyogamba nali mwavu Anwar Katamba. Kyogamba nali mwavu lika naawe temwefula abatamanyi. Waliwo kyosobola okugamba abantu. Naye ate Katonda ayinza okuba nti ebintu ebimu yabikola abigenderedde n'atuteeka mu maaso g'abantu ne batumanya nga bwe twali. In any case nyongedde nnyo okwavuwala nnyo bukyanga neewayo okunwanira ensi yange. Sikinenya ku muntu yenna, nze nabyetuma ng'era bwe nsaba buli omu yeetume. Naye era nze naawe tukimanyi kubanga kize kifulumira ne mawulire ti Mwami Museveni ayita ono n'amuwaayo zino, ono n'amuwaayo zino, n'ono n'amuwaayo zino, n'amutuma omulimu. Olwawo omulimu gwamutumye guyinza okuba teguli mu lwatu, ne bw'ogoberera ebikolwa bye omanya lwaki bamuwadde ssente zino oba ziri. Kwegatukkirize tusigalire ku ekyo nti opposition ddala tukolamu musimbi. Nze nno saagala kukitunulira bwe ntyo. Waliwo aba opposition, waliwo n'aba opposition. Bitaggulule. Opposition be bawakanya. Opposition kifo. Kwegamba kagambo omuntu aba kitundira so diali nga kifirako my position esebo. So bwe bityo we birinayo kuva dda nedda. Banakyemalira munnange fe abamu abasomenya ebitabo bw'osoma Mobutu Sese Seko engeri gye yafuga abakongo emyaka 3 n'omusobyo, bw'osoma bannakyemalira bonna olaba ne Museveni bw'asobodde ogenda ng'afuga Bannayuganda ng'atunuulira abantu be beesiga najja namakinga sure aba batakutiisatiisiza nakutta kutiisatiisa n'okkiriza abagula na ssente. So bwe kityo bwe kibadde era bwe kityo bwe kitambula. Naye wabayo abakulembeze era nange nzikiriza ndi omu ku bo abatagulibwa abayiga nti eddembe lya namaddala ku kubeera nga tolina bwagazi bwa ssente era nga totya kufa. Bw'oba
toli mwagazi wa sente teri asobola kugula era boba tutya nnyo okufa teri asobola kutiisatiisa nova kukyokiririzamu sigambye nti twagala kuba balamu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga buno obulamu mu bwensi sigambye nti twagala nnyo okubeera mu bwavu naye kyetukkiririzaamu kinene okusinga sente zino nakyemalira zakuweesa ddyo ate n'atwala n'ekkono. Enjagala era okumanya bw'obadde otandika nze naawe tukkiriziganya nti tolina ssuubi ddene mu kakiiko ak'ebyokulonda n'engeri gye kagenda okutegekamu akalulu k'omulundi guno naye ate tekibagaana kukeetabamu naye waliwo abali mu kutembeeta okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda. Tetunaba kulaba NUP birowoozo byayo ku nsonga eyo, tetunaba kulaba kwenyigiramu kwa NUP ku nsonga eyo. Simanyi electoral reforms ezo mwe tezibakwatako. Baba ngambe njagala nnyo ne tubeera b'amazima. So olupapula n'oyogera oluzungu bulungi nnyo. Buli muntu eyetunda ewa Museveni atandikira mu luzungu n'empapula empandiiko obulungi ennyo ne taayi ensibe enyweze obulungi ennyo. Mwami Norbert Mao Mwami Museveni bwe yali amugula bwatyo bwe yatandika tulese cooperation agreement tulese reforms tulese kino nekiri naye nga munange aba abakozesa bukozesa ate Dr. Besigye yakyogerako ti ekizibu kya Uganda ekimu ku bizibu bya Uganda ebiremeseza enkyukakyuka beebo ba intellectuals oba bannasoma oba bamanyi bingi bajja ne bakozesa ebigambo ebiwoomerera okugezaako okuddisa abantu. Ekizibu kyaffe tezibangako electoral reforms kuba n'amateeka ge tulina goononeddwa gakyusiddwa naye n'amateeka ge tulina nga bwe gali bwe gaba gagobereddwa bulungi ne gasibwamu ekitiibwa tusobola okufuna enkyukakyuka. Abaffe kyogamba tewaliwo mateeka agagaana amagye na poliisi kwenyigira mu byakulonda weegali. Lwaki genyigira mu byokulonda? Lwaki amagye gega controlling okulonda? Tewaliwo mateeka gagarantinga ddembe ly'abuntu mu kulonda. Naye buli mateeka gonna gamenyebwa. Mwami Museveni bw'aba ayagala okwekumira mu buyinza asooka n'akwata amateeka n'agassa ebbali n'akola by'ayagala okukola. So tosobola kuŋŋamba nti kati ogenze proposinze electoral reforms ezitajja na kuyita kubanga Mwami Museveni ya controllinga parliament okuba kuwuddisa abantu. Abaffe ne bwe ziba tezandiise at least proposings twandirese ebiteeso bye tulaba ebiri clear ekizibu kibadde nga kakiiko ka byakulonda ti Mwami Museveni yakalonda. Omuntu yenna ayagala okukyusa amateeka g'ebyokulonda lyeyandisoose okuleeta eryeteeka nti twagala Mwami Museveni oba omukulembeze abeera mu buyinza abeere nga si yalonda akakiiko k'ebyokulonda nga akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa mu ngeri ndala nnyo etalina kyekubira. Eyo proposal saagirabe. Ekyokubiri ebiteesebwa bingi nnyo naye Mwami Museveni ekyayagala kwe kwekumira mu buyinza era ekisobola omusitopinga kati saawa zino kwe kuteekawo age limit kuba yasuuka dda emyaka egirina okubeera mu bukulembeze. Naye ate bw'ojja n'ogamba kati tukomyewo term limits zimusitopinga ezitya yesimbewo kati baseewo term limits agambe kati mbozaayo ebisanja bibiri. So mba njagala ekintu ne bw'oba oyagala kiwoomereza otya naye kireete mu bwesimbu. Twetaaga reforms ne reforms ezimakinga sense. So nze njagala nnyo bannayuganda bamanye nti bo lyessuubi si kujja n'oleeta olupapula nti okeruno olupapula. Parliament eyisiza ebintu bingi nnyo nga babiziimuula nnyo. Parliament eyo yali etuddeko nga nkyali mubaka wa Parliament nga ndoopye eri Parliament neeyisa ekiragiro ti poliisi n'amagye galekeraawo okwezinga mu bizinesi zange ng'omuntu galekeraawo okunnemesa okukola omulimu gwange ogw'okuyimba ng'omuntu. Kyabaawo kyaweebwa ekitiibwa oyagala nkuddemu esebo weddemu nedda. Nyuzi walabe mutabani wa Museveni ng'ayisaamu olugaayo Parliament akakiiko ka Parliament ne kamuyita
n'agamba basiru mmwe sijja kujjayo mwe baddiikuula matwera ne bikomaawo. So tulina okumanya nti solution ndala nnyo era tubeere bamazima eri bannayuganda bamanye ekigenda okukyusa embeera yaabwe. Abo bajja kwongera otwesiga awo tujja kutuuka gye twagala okugenda. Mu bigambo byo owulikikanga